waliwe yali ambuuza bamwanukulu lwaleero waliwe yali ambuuza naye mu Bayibuli osoma wa divorce kanjikulage Deuteronomy chapter 24 Deuteronomy chapter 24 since n'ebigambo bya luzungu katubyogere mu luzungu anti mumbuuza divorce weri Deuteronomy chapter 24 verse 1 to verse 4 igamba bweti when a man takes a wife and marries her and it happens that she finds no favor in his eyes because he has found some uncleanness in her, and he writes her a certificate of divorce, puts it in her hand, and sends her out of his house. When she has departed from his house and goes and becomes another man's wife, if the latter husband detests her and writes her a certificate of divorce, osobola n'okubaako ekikwanga buli gy'olaga bakudivorcinga n'owookubiri naye agobye biri mu Bayibuli toyuzanga mu Bayibuli tokulanga munyiriri puts it in her hand and sends her out of his house. Or if the latter husband dies who took her as his wife. Verse 4. Then her former husband who divorced her must not take her back to his must not take her back to be his wife after she has been defiled. For that is an abomination before the Lord. And you shall not bring sin on the land which the Lord your God is giving you as an inheritance. Kambisome mu Luganda. Kyamateeka olwokubiri essula ya 24. Omusajja bw'atwalanga ngenda kusoma ekyamateeka olwokubiri essula 24 okuva ku lusooka nkome ku lwokuna. Omusajja bw'atwalanga omukazi n'amuwasa. Waliwo abantu abatambuza obuntu bwe butyo. Ndibaga ati omusajja ono yayogera bw'ati emyaka emirala ate kati ayogedde bw'ati ate kati bimukyuseeko. Katonda asomesa mbubi n'embulungi bw'ofuna ekyokuyiga kiyinza okuba nga kibi eri side eri omulala ng'ate gwe kyakuyiga eri ggwe. Bayibuli oba obulokozi butuufu kyokka obulokozi kkubo n'amazima n'obulamu obuli mu Yesu kyokka tewali kkubo golokofu. Ekkubo lyonna liba kkubo okusinzira ku abo abaalikola. Bw'oba ogenda embalala olina by'olina okusanga, olina w'olina okuyita. Bw'oba ogenda ejjinja osanga buliigi. Tosobola kusanga buliigi ng'ogenda embalala gye bayita ey'ejjinja. Ate bw'oba ogenda embaale toyinza kusanga Lwera nedda. First of all, communication esooka eri abasumba n'abalokole naddala abali mbuweereza nti emmandu ezibalumba n'enkiiko ezibatuulirwako emagombe enki nnene. Emu ku nsonga lwaki tulina okuyiga ebigambo ebyo nti omuntu yali agaana divorce ate kati adivorces kwe kuyiga nti ekituuka ku mulala naawe kisobola okukutuukako. Kyamakulu nnyo okumusabira, okumubuulirira oba okugumiikiriza n'ayita mu nsonga eyo n'omukwano. Kubanga Bayibuli ega nti ekisinga byonna twagalanenga. Pawulo akyogera nnyo ne Yesu kyekiragiro kye yatulekera ekikulu kola ki twagalanenga atumwagale. Kati ekigambo ekyo okwagala kubikka ku bibi bingi wadde ate okusomesebwa kwe tufunye mu kkanisa ngenge ya Foso nti bw'obikka ku kibi tookulaakulanenga. So tusobola okubikka ku kibi ate sometime ate ntukibikkula n'omukwano. Kubanga bwe tunyiga ekiwundu tukizaako bandage ne tukirongoosa paka lwe kiwona. Tewali kiwundu kiwona mu lunaku olwo. Tewali kiwundu kyogana ne bw'okubadde eddagala lifaanana litya nti ojja kufuna ebbagga osiigewo leero kiwona otukola otya era eba process. Kati omuntu ajja n'akunyiga ekiwundu mu bubi
ora tugezo yinza okubagoba nagamba todduka nodduka emisinde n'ogwa n'okoma naga kale nagambye togwa katata wadde odduka kikanko nyige oyaba mukyamu mukulu wange omu yafuna obuzibu n'amakage baize nali musajja mukatuliki n'akomawo nga munaku wavuno kaba nga akaba kubanga family yali eyononese ngate musajja mulokole buli omu family ajeegomba bwe yakoma wewa kanze baize nali nayita abaana basabe nesigena nesigala wombuliri nangamba tobbe jangu tusabe kubanga ekintu useko leero nawe kisobola okukola ki okutuuka kenja abalokole communicating nammwe ebintu bye muwulira mu basumba abalala ne mu balokola abalala nammwe bijja batuukako nammwe tubalabe kati engeri gye weeyisaamu nga kituuse ku munno y'engeri gye kigenda okuyisaamu nga kizze gy'oli simanyi oba ntegeerekeka abantu okusiza mu kkubo lyabwe waliwo abafuna issues mu finance waliwo abafuna issues mu bulamu waliwo abafuna issues ku mirimo waliwo abafuna issues mu marriage buli omu setaani nga bw'aba yagadde okumunyweza kubanga ennyumba ezimbibwa bw'olokoka otandika okuzimba obulokozi omusingi weeguli kw'ozimbira kati bw'ozimba ennyumba eyo Katonda ajja kuganya kibuyaga n'enkuba embi n'omusana n'obunnyogovu n'omuliro n'emmese na buli kimu ne musisi okujja okuyuuza ennyumba eyo omusingi tegugwa era tewali lunaku obulokozi buliggwa mu nsi tewali lunaku Isirayiri lwe liggwawo tewali lunaku bulokozi lwe liggwawo wadde bizimbiddwako waggulu bisobola okusaasaana ennyumba ekuba kibuyaga bw'eba yazimbibwa n'enywezebwa naawe alina marriage ennungi ejja kunywenyezebwa naawe alina omulimu omulungi gujja kunywenyezebwa naawe alina obulokozi obulungi bujja kunywenyezebwa kati the way you behave ng'ekintu ekibi oba okunywenyezebwa oba okukemebwa oba obunafu nga butuuse ku mulala kyekigera kyekimu ekigenda okujja gy'oli ogwe oba osigale ng'oyimiridde so omubiri gwa Kristo yonna gye muli mbakubiriza abasumba abalina amakanisa ekkanisa esobola okwetemamu ebitundu ebyo abalokola aboolaba booliisa emmere leero oyo kwaya masita oyo gwolaba yakuba ebivuga oyo gwolaba n'oyo gwowa akatuuti bakufuukira ekisiraani bakuwe n'obutwa ofe ove mu nsi oluusi olemene okugenda ewa kitaffe ng'okolimye kubanga gwe teweetegekera olwayo osekera pasitaani Bujjingo enkya gwe jafuna kirala kikunyenye kigu ng'ate Katonda ali waggulu yakigezezza kuba omusomesa yennyini yabawa ebigezo n'atuula wali nga mukola n'abigolola gwe n'akuwa 10 oli 7 oli 8 tayinza gati bano omwana nze musomesa kamuwe 8 nedda Katonda yasindika ebyo byonna ku lw'okutunyweza n'okukakasa oba emitima kwa nsonga ya mutima oba emitima gyaffe n'emmeme zaffe n'emyoyo gyaffe n'emibiri gyaffe ginaanywerera ku ye Bayibuli kyeva egamba nti nabayisa mu ddungu nembatoowaza nembalumya enjala nembalabye ennaku okubatoowaza waliwo ebijja okujja Katonda yennyini abisindise tubiritoyu ate awo wennyini bwe obulungi akuyimuseewo weeyongere ayinza n'okuleeta accident n'okutuka amagulu aga okumu ne bakusalako ye yennyini oyo ali mu ggulu kyokka tegusobola okubeera omuzimu how do you behave what do you say what do you think ng'omuntu afunye obuzibu kubanga ekyo kyolowooza naawe olunaku lumu ogenda kusanga obuzibu St. Mary's High School migadde njibazijukiza bw'otuuka bw'otematugga ne weeyongerayo obuwambo sayidi awo waliwo otuuka emigadde sayidi y'ekyengulu ku faamu ya Mutebire waliwo akapande kaliko St. Mary's High School migadde somo lya abalokole twalayo omwana wo ayiga Katonda ayiga okumanya ayiga okutegeera obwegendereza n'ebirala ebiringa ebyo omwana oyo asobola okutambula mu kkubo ery'obwa Katonda lyatalivaamu bafune ku 075 2 7 oba 077 1905 St. Mary's High School migadde bw'oba olina talent osamba omupiira oba oli muyimbi bulungi ojja kufuna basale abasomesa we bali balungi abakulira essomero balokole bagenda ku training omwana mu kkubo kyokka n'ebyemikono nabyo weebiri Employment Service Unit kyekibiina ekitaba ebitongole byonna ebibiina byonna ebitwala abantu ebweru amakampuni gonna abatwala ebweru gayina mukama waayo bamuta Employment Service Unit mbadde nsaba Ministry of Gender and Social Development abantu bano mbongere ku sente zemubawa ntono sente ezo mukubeera entono abaana baffe ne basigala nga bafuna obuzibu ebweru w'eggwanga ne batayambibwa kubanga sente mbawa $2.5 abakozi bana imagine abaana bali ebweru wana n'obukadde baleta sente mu ggwanga
lwaki kwezo ze mubafunamu temutuula kakatono akayamba bafunye obuzibu ebweru. Gowe naagala okuzimba ennyumba yo naddala bakadaama babeere bweru w'eggwanga musindise sente zammwe okuzimba ne babazimbire batategerekeka. Olwo omuntu ng'oyagala kuddabiriza nnyumba yo, kusibira tiles, kukubira ngalama, siringi, kutereereza waka, kuzimbira ssomero, kuzimbira church. Olwo mikwano gyange nze sitera kulikomendinga muntu nga simwesiga. Okyali ono nasoma naye baddanga gwanvu. Balutunku Builders and Innovators. Ekigambo kiddamu Balutunku Builders and Innovators. Enamba zaabwe weeziri ojja bakubirako obakyaleko ku ofisi yaabwe oba tosobodde ng'osobola okukwasaganya nabe enamba weeziri. Bantu beesigika abatagenda kubba seminti wo, abatagenda kubba bizimbisibwa byo, abatagenda kusaba mbuzi mbutitega mu musingi. Abantu ba Katonda. Balutunku Builders and Innovators bakuzikiridde. Naagala okuzimba oli mitala w'amayanja oyagala okuweereza ssente zo naye gwe waweereza akulya ennyumba agizimba n'agireka awo nanga bikibe nedda. Balutunku Builders and Innovators contact yaabwe weeri n'ebimu ku bibazimbye nabyo mbikuteereddewa wansi sobole okulaba omulimu gwe bakola bakooneko nate ofune ennyumba ey'ekirooto kyo.